Olunaku lw'eggulo sipiika wa palamenti Anita Among yayongedde okuluma n'ogw'engulu bwe yalagidde kalaani wa palamenti okuwanduukulula abamu ku babaka abali ku ludda oluwabula gavumenti ku nkalala ezimu kwe babadde bafunira ensako n'abagaana n'okuddayo okukiika mu bukiiko obw'enjawulo singa bagaana okuddayo mu palamenti. You're supposed to get in the house. We are going for East African Games that will start on 7th of December, and as these games start, there are people who have deliberately bakwata kakondo abawalule olwa ensako ndoza kuba kujja babaka ku mulamwa sirowooza nti waliwo omubaka yalondebwa abantu asobola okugibwa ku mulamwa olw'ensonga eyo ensonga gye tuliko nkulu mu ngeri y'emu era ababaka bano balina okugenda mu mpaka ez'ebyemizannyo ez'omukago gwa East Africa wabula sipiika yalagidde enteekateeka eno esazibwemu. But they will want to go and represent Parliament in Kigali. So I am also telling the chairman of the sports club in Parliament that those who are out of the house must be got out of the list. Faanako n'obuvunaanyizibwa bwa loopu butasobola kukolebwa mulala. Ndowooza singa buli omu ategeera obuvunaanyizibwa bwe n'abukolera mu misitale gyabwo byonna byonna bye twogerako tibisobola kemmensa muntu mmeeme. Kati olwaleero mu kwogerako ne munnamateeka Luyimbazi Nalukoola agamba nti sipiika yandibaddeko ne waakoma ku nsonga ezimu kubanga talina buyinza obutuuka ne kussa erigoba ababaka mu palamenti. Alina mu palamenti ekigobyayo memba wa palamenti ateekwa okubanga ebyo ebyogerwa mu constitution bituuseewo. Ye kennyini akwata peni n'olupapula memba wa palamenti n'alekulira nga Kajeke bwe yalekulira. Akyusa ekibiina ky'ebyobufuzi kyaba kyeyajjiramu n'adda mu kibiina ekirala. Ekyo tubadde tetunnakifuna kuba ne barebo MPs kyazuulwa nti tebavaako mu NRM kyali badde kibajjamu kubanga constitution yali eraga nti oteekwa okubanga gwe weeyagalidde n'ovaamu nga tubakukase bukasi. Ateekwa okubanga anaabuusa obwongo nga takyategeera nga takyasobola kukola mirimu egyo egyamuweesa oba nga kizuuliddwa nti ebisaanizo by'okubeera mu palamenti tebiwera. Oyo omukyala sipiika akimanyi nti abo bammemba ba palamenti si ye yabalonda, abantu be baabalonda. Ate ebyo byayogera bya bumenyi bw'amateeka, talina yadde akajiiko k'obuyinza. Ndowooza anaatera okugamba mbagobye mu palamenti ye yabaleeta. Talina akulimba. Alimba. Luyimbazi agamba nti singa sipiika agenda mu maaso n'ekikolwa kino bannayuganda ajja kuba abaggyeko obuyinza obubaweebwa ssemateeka okwerondera abantu be baagala okubakulembera. Bannansi balina palamenti yaabwe ekubirizibwa oyo omukyala naawe. Ffenna tetusobola kutuula mu palamenti kyetuva tutsindika abakiise. Amasiga gano geekeberako mu kye bayita checks and balances. Nabwe ekitonga erimu bwe liba terikoze bulungi eddala likebera ku linnewa lirikeberako. Kakati bw'ebeera nga executive ekoze ebikunukira nkyafu engalo ebuzizzaawo abantu esiga eddamuzi liwadde ebiragiro binyoomoddwa. Kati katugende mu palamenti ate palamenti sipiika nga yagikulira bw'awulira okulinnyirira eddembe ly'obuntu alina okuwummuza ebirala byonna amala okulwanirira eddembe ly'obuntu. Nabwekityo bano batuufu okugamba nti tetujja kutuula okutuusa nga eddembe ly'obuntu lirekeddaawo okutyoboola. Ono ababaka bano abawadde amagezi okuddukira mu mbuga z'amateeka singa tebafuna nsako yaabwe. Gamba nti bwe wabaawo eddembe ly'obuntu eririnyiriddwa y'omulala ye kennyini asobola oddikaayanira, naye bw'aba talikaayanidde omuntu omulala asobola okumuyamba oddikaayanira akawaayiro ka 50. Eddembe lyo bwe liba lirinyiriddwa eryange liba litiisiddwa. Eddembe lyo n'eryange lirina oluganda. Nyina okusooka okulwanirira eriryo nsobole okukuuma eryange. Eddembe ly'obuntu eririnyiriddwa ewalala kinkwatako okulaba nga ndirwanirira. Awo ewava kye bayita universality principle. Ekyo nno kirinemu
declaration ya human rights eya 1948 yonna twagitoola bukolokolo ne tugissa mu ssemateeka waffe. Bw'oba olabye ku sipiika wa paalamenti oyo Naalongo Mubuuzi ddi lwasuubira okulwanirira eddembe ly'abannansi ng'ate yakulira paalamenti. Memba wa paalamenti ekirala ensonga gye baliko bw'ebanga yeeyo ensonga ey'eggumba nga bwe bagiriko ya ddembe ly'obuntu erityobooleddwa leeni bagibeereko era abo abaabalonda bajja kumala babazzeeyo nebbeetu okugoba memba wa paalamenti mu paalamenti amala biseera yegendereze nnyo kuba embuga zimulinze yegendereze embuga zimulinze. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.